Tawadi lwakava wamu nga Kivumbi atukyakubaganya ku nsonga live nezikolera King Saha ana press conference yasoose yajuduseemu yabadde ya viewers oba yafunye wakasema akamulabula olwatudde bwati yogera kigambo kimu viewers naabula paka kyanja ekyanja simanyi gyati simanyi piso gaso gonna security organization zona nga ziweddeyo zagala kunoonya King Saha kabaka. By the way, ebibuuzo ebyebuzibwa ye King Saha bwe wanaabanga ne show akikola kagenderere government erina webyemwisizaamu okupushinga shows nandiki. Okay, King Saha kyategerekese by ssaawa zaabadde zigenda okuwera mu 3-4 King Saha nga mutewajjo baadde bamaze omumuta era ekyo kyennyini ekyakoleddwa kyongera okwangala okukaatiriza ekyo ky'obuuzizza nti King Saha balina stanti gye babala n'ebyokwerinda. Nze nno nsobola okulowooza mu ngeri emu oba bbiri, nsobola okukkaanya n'oyo agamba stanti ate nsobola okuwakana naye olw'ebikolwa ebyakoleddwa naddala ng'akwatibwa. King Saha ono tujjukire nti nno mu Uganda kati yasigalawo nga president is man. President is man ow'abantu bo gwe bagamba gwe bakola ki? President wa bakiriza. Yes, gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati omuntu ali mu figa bwetyo ate nga kiteeberezebwa okubeera nti muntu ali voke ennyo ku ebyo ebisoomoozo oba ebikuba gavumenti. Buli kijja mu ggwanga kiteekako eddoboozi lye. Kiteekako eddoboozi lye. Ekyokubiri ayinza okubeera ng'omukulu. Okay, butereevu tukwanirizaako emikutu gyaffe gino egy'enjawulo bonna wesinzira otulaba ku Blue Media ne Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Nze Ebron Brian yabunga bulijjo ambassador w'enyumira ebyonoonese babuuzaako balamusaako yonna gy'osinzira okutulaba ali mu Africa ali mu East Africa wamu n'eggwanga yaffe Uganda nawe yagenda wonna yonna gy'oyiyiza kyamaanyi nnyo Mukama Katonda akubalira ekyo singa okwagala. Era tuze netwambage ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso n'ebibuuzo bye twebuuza ye King Saha bwe wanaabanga n'ekivvulu banamu police enemukwatanga sitandi oba sistandi olwo n'ensonga birimu amawanga bagamba Abaganda mugende muwagira omwana wammwe Abanyankole balembe kubayitako ebyo ensonga zigenda okukubaganyako ebirowoozo wamu ne Nammeere leero gubadde muliro ku TVM ne Kansomuzisi netunazuera mu nsonga ezo nasa professor asoka bamuuzeko bantu bwe tubamba kale wenna wosinzira okuba ng'otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti Focus TV wamu ne Ebron Media kibaleeta byonolabanga okola kyamaanyi nnyo abanyiga subscribe button nga weegatta ku mikutu gino butereevu okola kyamaanyi atannaba oba kituyita okugulako ekibanja atannaba tusaba gendo subscribing erwa nsonga kintu bo subscribinga oba wankizo kwaba ababadde bagigwako obugwi nebange kuwa buli kyegenda okubanga eteekayo. Otherwise, wona wosinzidde nze ade uba force ku muyanja byempa ndowooza zange bikata ko ngo ate era mbivunanyizibwa 100%. So ndowooza kyekyo muganda mukulikeyo mukutongoza singa ne bakojja nalabye Focus TV nge omukolo eguli wakati soko tuwe kwati nnyonnyo nsogeza abaddawo kati omukolo gw'ejjo abakulu basinga ne bakojja basinkanye gwe bayita Honorable Nyombi Tembo okwongera okulungamya mu ngeri gye bakolamu ebintu byabwe. Ekyokubiri n'okubakakasa nti UCC buli kye bakola ekigoberere ekiraba yana bakakasa nti balina balooya abalungi abasobola obbakwata omusango nga bulina okubeera naye yabaleetedde looya n'abaleeterako ne owa UCC gwakola naye bongera okwogerako nabo nga kyebafa nti ngeri gye bakoze obukulembeze ekibiina kyabwe ekikulembebwa omukulu gwe bayita Kojja Kimbowa ye president wa basebe ne bakojja obudde buno omulonde naye engalo ziweweera aweweera engalo yabokyezaayo abaana yabokyezza engalo kojja zisabasobole kujja naye ngo kyayo sembubi mukatabe mukamutuuse ku bannange senga just nantume eyo omukwabo naye kiba minisita kyaliko agamba nti okuwemula koze eki ususse ku mikutu gino omuntu osobola okubeera ku simu yo wonna wooli mu public naye newewa n'owemukasi ng'ogiteekako ng'eri mu loud. So agamba nti okuwemula kutuse bongere okusabika ebigambo nabagaikulabirako
ng'ekya mukadde waffe Fred Sebata dole w'omwana wange nagamba nti olimba olulaba naguno gwakaaba amakulu tunagategeera naye ate bagategeera bagategeera ate n'ekirala n'omuzadde ne wawulira omwana nga aluzannya tekimukuba nti wateyeekanga kuba akimanyi bulungi omukulu yasabika atya yasabika ebigambo era ekirala bw'oba olina by'olikodinga gwe wassenga oba ani ng'olina wooli essimu muziggyeko kale tuvunaana oyo yakataddeyo okategedde tugenze mu conference misomo gy'abakulu n'abato oba misomo gy'abakulu essimu zikole ki ziveeko singa onookwatibwa nga wakataddeyo naye ng'ate omusomo gwabadde gwamu gw'abakulu ebigambo musobola obutabisabika bimwagala omina mu babakulu naye singa kalinkinga oyo nene yakatadde igwe yabadde akwogereramu n'oyo yakatadde mujja kujja tubabuuze mwakkirizibwa okuluta nti ye mwakkirizibwa okwata nti nedda then gwe yakutte n'akateekayo n'akuteeka mu nkomyo so tusaba ministry nga bwe basazeewo aba UCC bakiteekese mu nkola lwa nsonga ki nti ffe tulina essimu oluusi ow'omwana oba omwana yeemakula nakwata essimu yo ya smart natandika okukola agenda okigwako ng'omusajja ng'agwa kusenga mumasi ng'ebigambako naye nga basinga ne bakojja bonna babaddeyo era omukolo bagumalirira ku papazi sport yawo musajja research kolagana nnyo n'abantu abo bayimbiyimbi baki baserebu so okkakkana we baguzingidde awo okuva wamu nga kivumbi nga tukyakubaganya ku nsonga live nezikoleera King Saha anayo press conference yasoose yajuduseemu yabadde ya V1 oba yafunyewo akasema akamulamula olwatudde bw'ati yogerako ekigambo kimu V1 naabula paka kyanja ekyanja simanyi gyati simanyi piso gaso gonna sekyute organize zonna nga ziweddeyo zaagala kunoonya King Saha kabaka by the way ebibuuzo ebyebuzibwa ye King Saha bwe wanaabanga n'eshow akikola kagenderere gavumenti erina byemwisizaamu okupushinga shows nandiki okay King Saha kyategerekese by ssaawa zabadde zigenda okuwera mu 3-4 nsaawa nga mutewajjo badde bamaze omumuta era ekyo kyennyini ekyakoleddwa kyongera okwangala okukkaatiriza ekyo ky'obuuzizza nti King Saha balina ssanti gye babala n'ab'ebyokwerinda nze nno nsobola okulowooza mu ngeri emu oba bbiri nsobola okukkaanya n'oyo agamba sitanti ate nsobola okuwakana naye olw'ebikolwa ebyakoleddwa naddala ng'akwatibwa King Saha ono tujjukire nti nno mu Uganda kati yasigalawo nga president is man ow'abantu bo gwe bagamba gwe bakola ki president wa bakiriza gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati omuntu ali mu figa bwetyo ate nga kiteeberezebwa okubeera nti muntu ali voke ennyo ku ebyo ebisoomoozo oba ebikuba gavumenti buli kijja mu ggwanga kiteekako eddoboozi lye ekyokubiri ayinza okubeera nga mu finalizing because show yetuuse ya Lwakutaano ayinza okuba mu kaseera kano akasembayo ng'alina amaanyi ge yabadde atadde ku ground ag'enkizo ng'ebyokwerinda badde bamugamba owaaji ono takuki takubigere oyinza okusula abantu mu butyabaga oluusi oba banakigwanyizi osobola okulowoozamu eyo endowooza nti basobola okuba nga omukulu bamunonye okwongera okulaba nga bataanya ku ekyo ekibadde kigenda maaso ekyokubeera nga atambula mu bantu noddala obakunga naye ate kyennenyamiramu nti webeera nga yenkola ye ey'okumuyita okukkaanya oba okubaako bye batereeza n'otuusa okubeera nga abantu batuusa ku bulabe because namulabyeko namulabyeko omukulu oyo King Saha nga alina abagenzi olambulako mu ddwaliro erimu ekiraga nti nno bafunyemu obuzibu ne injuries awo mu kukwata King Saha so ekyokubiri abakuumi b'eddembe tebamanyi kyekitegeeza nti omuntu waba ayagala King Saha bw'oba ozze omumukwata bo tebajja kiraba nga bw'okiraba ye tebajja kiraba nti kyangu oba kitono era wabalabye abaana ku live awo nga bayiyawo omubiri ate era nga bayomba bavuma omuntu akutte emmundu bavuma omuntu alina kyonna kyekitwala obulamu bw'omuntu naye nga olw'obusungu bwabwe n'okubeera nti bali mu kali nti
King temwagala akole show nga bwe ina kubeera kati kyongera okulaba nti abantu bano batandika okubeera nga bo bawanyisiganyizigambo n'ab'ebyokwerinda ate era ekiyinza okuleeta obulala lwasonga omuntu ono gw'ovuma ayina ekisi ekyokubiri nabo bantu nga Ebron we navayo n'enkuvuma n'onkuba basobola okunyiiga omuntu asobola okuva mu mbeera n'ayisa munno oluyi so kati oluyi olwo ye talulina ali wala ekyokulanyisa kyalinawo ki ayinawo mpafu ayinawo mpafu kati kitegeeza nti gwe omulabi wenna mu biseera bwe biti naddala nga tuli mu kaseera bwe kati ab'ebyokwerinda nabo bali desperate balina ebyo bayitamu ebizibu byabwe atuuka ekiseera naye nga okuddiza ayina kujjayo mundu kuba gyalina emuli okumpi ekyokulwanyisa kati ekya sitanti kiikino wano ekya sitanti abayimbi bazze bakola ebintu bingi nga tunagenda ku sitanti ab'ebyokwerinda tebali mu kugunjawo Kyagulanyi omulala enkola gyali mukola ku King Saha gunjawo Kyagulanyi omulala nze ndowoozaamu nti ennaku zino abantu abasinga twerabira ekintu kimu okuvuma ekintu okyogerako okiwaana oba otakyagala okikyawa oba okyongera tutumu kati poliisi simanyi obeera nti mu gundi zaabwe mu sisitimu yaabwe tebakitunulamu ne bakiraba gye bakoma okukyojjanya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoma ate okubeera ki ow'amaanyi kaakati wano simanyi oba bawogera ne batunulamuko mu bintu bye badde bajje bakola naye King Saha gye bakoma okukoba omukyojjanya nga bw'ogambye ate baba bamwongera tutumu n'abantu maanyi kugamba nti King Saha w'amaanyi bw'ati ekyo poliisi yeyina okuba nga yeekuba mu mutima nemanya nti ddala kituufu kiri nti abantu bano gyokoma okubagugumula bongera kudda tulabe ku buzaaliranwa baffe engeri gye twakulamu bagamba nga tokwata ku ttaala eyeyokya omwana omuto lazima yamalanga gikwatako namanya nti ekola oba oluusi omuzadde nagikwala nagimukolonyako akagalo kakati ekyo kiri mu butonde bwaffe gyokoma okunguba ku King Saha nti okugamba ye King ono kiki ddala kangende mu show ye kampagira akasajja kano kebatakola ki kebataagala so kati ebyo byonna bimala kuzza poliisi bimala kwekyekinga ne bamanya engeri gye bakolamu ebintu byabwe then ojja kunzikiriza njogere ku kya sitanti tuli mu nsi iffe abakola amawulire n'abagagoberera nga naffe mwennyini twebuuza tuvuga livansi oba tugenda maaso nga obeera mu motoka tumanyi gyedda kati ensi gye tulimu okuleka oyo sekinnoomu nti Ebron yali mu kino kye tuli mu kwebuuza sitanti oba si sitanti nga yamanye ekituufu ebintu bingi Ebron ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tuli ku script extent nti omuntu atuuka n'okwetema akagalo ng'ali kuki ku stand omuntu atuuka n'okwokya emmotoka ali ku stand kakati babalabyeko awo emabega nyawo ba influence omu yakwenye muka ya muninga bali ku stand ya kakati kyekugamba nti tuli mu media ne media etuuka ne tuvuga speed na naffe ekiro tetukola ki tukimanye tujjukire nti abayimbi bazze bakola ebintu kyekino kyeŋŋambye ekyobulabe nti ekiseera kijja tuuka nga ekintu kiri real oba kyaddala naye nga tatandise era okuddamu okweshoninga yabika sitanti by the way bw'otunulira ku incident eno eya King Saha n'ogenda mu comment section abantu bangi bakomenti ne bagamba obubadi bwe twakola ki twabuka omuntu ajja tuuka afe abaloza kabadi agule obulamu bwe mu bintu ebimu nga ffe tugamba kaki kabadi so abayimbi tuba tukola statisi zaffe tweddeko ekyokulala tumanye n'engeri gye tuzikolamu otherwise tulina ezijjoleeta nga zirumya oba n'okusiiga ekifaananyi ekirala eri ebitongole ebimu kubanga abantu abasinga bonna ababadde awo bali basobola n'okwegugunga okugyamu chaos esinga awo abantu ne bafiiramu nga gwe yinza okubeera guyisaawo script yo tetusobola ku ruling out because nkugambye tuli mu Uganda omuntu asobola n'okweyokya n'abuuka mu muliro naye ng'ali ku ki so mu kutunda ebivulu abantu badde bakozesa obubadi bwe butyo mujjukire nti waliwo competition Abitex gye yasetinze nti Lugogo wa King Saha sorry Lugogo wa Regi era n'agamba nti teriyo muyimbi asinga bbeeyi
nga Reggae mu Uganda essaawa zino kakati guli eno presidents gye yasetinze waliwo okubaawo okugivuganya nebiyingiramu n'amawanga kano ogivuganya kuli kutya bamutakubya bye yagambye Abaganda balina okumugamba naffe weetuli kati King Saha azze n'ebintu bibiri era show ye eyinza okubeera nga ejja kumenyamuko odds ezibaddewo lwa nsonga ki mulimu eggwanga eryakumiddwamu omuliro wa Bitex yennyini kyabadde tamanyi mulimu ekibiina amaanyi g'abantu ekirina ba foot soldiers abajja okusasula egyo ebiri abaana mbalabyekawo nga baziguze edda zi tiketi kakati olw'okubeera nti ezo factors ziri bbiri King Saha abadde consistent ng'agaba omuziki gwe ate factor meka satu kati kitegeeza ki waliwo okutunda ekintu ng'olina kiyimbirira nnyo King Saha alina ziri factor bbiri naye ng'omuntu alina package agenda alina package agenda owa abantu waliwo omwana yali agamba bagamba Bobi Wine alina amasannyalaze naye tugamba amasannyalaze agalina lwaki tagawa gundi ne gundi nga balina abayimbi babe balowooza nti niwaba Bobi Wine naye atuuse n'ajja mu concert tewajja kuba bantu lwa nsonga nti tolina kyogenda kuguzaaki bantu naye King Saha tukkirize endongoweeri era oba oyogera kuba artist be tulina mu ggwanga lyattu Uganda saawa zino the best 5 if not 3 nga toyogedde King Saha oyinza okubeera nga tumanyi kyoyogera so kati olwokutaano tujja binyumyako lwa mukaaga nga luwedde awo kati nennyo kegweno gaziyamukko g'abaana bye batandise okugeregeranya musajja Reggae yeerandiza yekka from 0 up to wale obudde buno lwaki bamugeraageranya ku musajja gwe tugenda okuteeka mu kategori ya legend tekikuba ennyo brand ye kwa omusajja oyo Reggae emabega abadde bala nnyo ng'omuyimbi wa region yes kati obudde buno oba yesikola kiyinza okuva mu region najja nakuba kumpi Uganda yonna brand ye tebagittewo omugeregeranya kakati kyendowoozaamu ng'omuyimbi Reggae kino kiba kimuwa enkizo okwongera opulovinga abantu bye bamwogerako bituufu oba nedda bitya bw'obanga King Saha asobola okuva mu central n'agenda mu western ewammwe n'akuba show n'afuna abantu n'avaawo n'agendako mu ejjinja n'afunayo abantu n'agendako mu northern n'afuna baafunye kakati Reggae you have to prove kwaba abantu abali mu kugeraageranya ku ki amaanyi go olina okugageraageranya ng'osusse wano nsaba osesetule ku bigere ogendeko mu regioni zino endala bw'onoosigala nga bw'onoofuna feedback eno yennyini ojja kumanya ki kyokola ki wootuuse then n'ekirala tulimbiddwa nnyo abayimbi bangi be tulimbiddwa mu ngeri nga bavudde ne babagamba nti ne babageraageranya n'abantu abanene oba abantu ababaddewo naye okugeraageranya the greatest artist oba omuyimbi ow'amaanyi oba artist ow'amaanyi ekirimu kuba ebyo ebiriidinga lyebbanga amaanyi go gano g'otulaze longivite yageotambulidde mu bbanga ki okategedde kati Reggae atukyakuwa test kuba King Saha gwoliko abaddewo from 2012 omuntu kwa school yakwira sigino astandinze for a long time kati Reggae naawe oyina tuwaayo for some good time kuba tujjukire tugaane tulina ba artist be tulina abamanyi naye nga bwatukira ojja kunsonyiwa nyinza okumenya amannya ag'abantu naye nga nkuba kugeraageranya waliwo abaana ba covid awo ati akuwa omulundi like industry yaffe yayonooneka ekuwayo omulundi gutya kwamugumu bw'olema okukwata akalayini ako for some good time atuyimba siibula ate todda industry eno tekuzza mujja kumbuliramu abalabi muyimbi ki gwe yata neddamu neemunona kiba kizibu bangi atulayeko omusajja affe akubye ne remix awo bwegezaawo okuwamu wiiki emu ku wiiki 3 kakati that's how funny industry yaffe weeri so Reggae okugeraageranya mu ba greatest of all time the goat ekimu ku ebyo endongo ennungi that is talent wise skills zolina oyinza okubaawo wooli era ng'abantu abatestinga music bamuwoomerwa secondly longevity
omala bbanga kyomaze ebbanga kinga otuwa ekyo kyotuwa consistently si bino nti 2 kwali 2 mutaliiko 2 consistent unawanga ebuzabuzanga afukana apa very true ebadde etya then ekyokubiri impact kiki ekyo kipya kyoleese mu industry waliwo ekyenjawulo kyokozeewo ekirala ogulumizeeko olinawo ka legacy olinawo omukululo tuyinza okugamba yes omukululo gwolina oba ekintu kyotaddewo kyotonzeewo mu art kitabaddewo kwe kubulula west okugikuba abantu ogiraga abantu nti nayo inamba artist abamanyi basobola okujja e Kampala wano ne bajoga ekitabaddewo oli so tusobola okuwa credit kwekyo but olina okumalayo factors ezikufuula the greatest of all time or the great artist okujja mu category y'abano betubaddeko nabo. Sijja kulabirawo kamabanga abantu kamu sente nga sibeera ba focus invent services bagamba beyune kuwa emikolo emirundi bakole omukolo guli maulana kudusi badukola gunya ku magula ku mbaga ya gundi yabagundi wagundi leka omukolo go teka mu sente ziwera ate memorezo muzikwasa abantu abali ababuje muje nobeera ku mukolo nga face ye kapisi olwona ndi bafotographer byakola tebabitegera videographer ogenda okunya ku juice nga juice yavunda dda ogenda okukola ku cake bagikola weekend so mbasaba agenda ku TikTok account yawe eya Focus Event Services olabe biki bakola wali musajja ngaawo batiro nyinyi bamuyita Musaswangule Musaswangule oyo ayinza okuba saa zino nga ali ebit fane naye Musaswangule oyo ayina ekyenjawulo nti wajja kukoloko omukolo etafaali abantu bakubendule za buli kika very true so Focus esobola nayo mukuwanga ka package najira ku package yayo ngaagoberera ba DJ ne ba MCs abalungi very true wamu n'abayimbi basobola okusanyusa buli muyimbi osongako so genda ku TikTok okwo obanoonyeeko okay mubadde balabe baffe balungi nnyo kutandikira gye twatandikidde paka wano tusegane mu video ziddako nga producer kojja kagato tuziddeko ko basika okukikira atukikulako ensonga zaffe sign out